abaana abamu balwala nga tiyandirwadde naye ng'obukyafu buli awo buyitirivu. Ebimu ku bintu byobatogayalirira buyonjo. Obulamu buno Katonda bw'atandika okukolera otandika okubwagala, otandika okulaba nga life is worth living. Kati kiba kibi okubanga wava n'obukyafu mu bwavu. Enjawulo y'ekibuga n'ekyalo emu ku byo buyonjo. Zino engoye ze mwambadde mwenna enkya temujja kuzambala, naye ng'ate mu kyalo ziba zikyabulako esande endala ezi, ziba zikyabulako esande esatu. Okiwulira naawe bw'okyewuunya. Ani atera okgendako mu kyalo ne weewuunya be wenkana nabo ng'essaati ye yaguba eringa gy'akuuta mu bisooto buli lunaku. Abawala ate be batera okulwanyisa obukyafu. Omuwala w'omu kyalo bw'atandika okukula ogenda olaba ng'atandise okunaabira okumu okumu olwali aba mu kiina, ntumbwe n'agikuuta. Era bw'obeera mu kyalo ng'oli muzadde omanya nti muwala wange batandise omutawaanya. Naye ate bw'amala ofuuka omukazi, bw'amala ofuuka omukazi obukyafu ne bukomawo, bamaze omuwasa afa kineesi. Ava mu nnimiro ng'ate akimanya ajja kuddayo oluvannyuma lwa lanki, ate olw'eggulu waliyo okwokya ebisubi oba waliyo okukoola n'azisigalamu. Eri mu kyalo nze natundiranga abantu nga sibitegeera. Bagamba waliwo afudde n'ajjayo olugoye olutukula n'alubika ku ziddugala. Mbategedde, mbamanyi. Oli ajjayo bulungi gomasi n'agizira n'asiba n'ekisipi naye ng'ebiri munda bye biri ebyabadde mu nnimiro. Ngambira nemba nti obukyafu bugenda battira amaka ne namwe mugenda kufa. Diseases, endwadde ezisinga obungi ziva ku bukyafu. Tosobola kusindiikiriza bbi wa mwana mu kasona ng'asindikayo kalimbwe. Gye okuŋŋanyiza kalimbwe w'oteeka bipampa, babiyita pampa, ebyo byonna n'oteekaawo. Oyingira mu nnyumba ng'erina ekika kya perfume ekyayo. Obukyafu